Gavumenti ya Kongo eganye ekyaba yekera ababadde bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti bayise ceasefire. Gavumenti ya Kongo egambye nti tumala kusula nnyonyi okubakuba nedda tetugenda kukkiriza. Kati amolege tugenda maaso n'okulabika nti wetegereza okuva munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Sekere ne gavumenti ye bakombye kwebaza eriibwa bagambye nti kikafuwe ebya ceasefire nedda. Tetugenda kukola ceasefire na muyeekera, tugenda kusigala tukuba, tugenda kusigala tubakuba, mwe muli bayeekera omuyeekera tebamuweeweeta naawe, tugenda kubasabula. Kati ekiriwo Kongo egamba nti tugenda kukkiriza era bagambye nti this is a false communication. Balimba balina just bye baagala kuyisaawo, sina kindi okwongera okuddamu okwetegeka, tetugenda kukkiriza. Embeera nga bwetambula munda mu ggwanga eritibwa lya DR Congo egambye nti okuteesa tusobola okuteesa era bakkiriza ne mu summit egenda okuba nti yategekebwa ku nsonga z'eggwanga lya DRC. Bagambye tugenda kuzeetabamu naye nga bwe tulwana tetunnaba kutuuka ku kaseera ka kuteesa ku mmeeza ebiriwo okulaba mbeera bagenda gikolera eno summit egenda okulabika nti etuula okulaba engeri gye bagenda okusaliramu embeera egenda maaso munda mu ggwanga lya DR Congo. Wabula si bya ceasefire. Tosobola genda maaso nokuba nti okola ceasefire nga toteeseza na muntu gw'okola naye. Kati eno yabadde just communication yaabwe. Ceasefire oba bagirangiridde tebitukwatako, ffe tugenda kusigala tukuba. Ceasefire yonna egenda maaso n'okuba nti ekolebwa muba mulina okuba nga mukkaanyiza babiri twatuddewa M23 mutubuulire twatudde ddi nammwe ogamba nti wabeerewo ceasefire tukyakuba. Kongo bwegamba mulege tugenda maaso n'okuba nti tujja munda mu nseene ya DR Congo gategeeza nti bwekityo bwe kiri yaddenga babadde tebagenda maaso n'okugaa nti bayisibwa bulungi naddala nga b'eŋŋanzi abasajja bano bayitibwa bayi mu 23 kyokka bagamba nti bagenda kusigala nga basitudde nga beeyambisa nnyo waggulu. Kakati wansi wano abasajja bano abakongo okusinza ku getulina wansi kirabikanga nga kibulamu, wansi kirabikanga kibulamu abakongo wansi kirabikanga abasajja ba M23 bwe bagezaako benganga emmundu buli omusajja gye bukuba nkambwe. Kakati Kongo egamba okay, akufumbire y'omutwe omufumbire y'ebigere ne mwenkanye evumbe basitudde. Ennyonyi egenda maaso n'okuba nti ennyonyi zookya. Kongo yasitudde kati ali mu bbanga. UN ripooti embanyi etegeeza nti n'omuwendo gw'abafudde eGoma n'ebitundu ebirimu obutali butebenkevu ebitundu ebirimu olutalo bwaweze 9 mundu evuga naye tukusinga ennumba kakati zikolebwa ggwanga lya Kongo bayise mu bbanga era twagadde okwetegereza abakongo bakikola batya. Kati mu byonna amoli agava munda mu ggwanga lya Kongo ategeezezza nti either eyinza okuba nga pressure eteekeddwawo gavumenti ya Kongo naddanga bayita mu bbanga ogenda nga bookya positions z'abakambwe ba M23 abali munda mu ggwanga eryo. Netwagala tulabeko nga akikoze atya this time round. Bagambe nti balabika okuba nga bali mu bbanga twagadde tugende maaso n'okuba nti twetegereza. Air Force ey'eggwanga eritibwa erya DR Congo batugambye nti kakati be bakirimu. Air Force ey'abakongo be bakirimu bagamba nti ke kaseera ka lutalo tulina okwokya positions ez'abasajja. Banansi banalufiiramu tebalufiiremu Kongo tefuddeeyo amawulire tuyina nti Air Force yaabwe eno jjukira nti maye agatadipendinga nnyo ku Air Force amagye ag'omu bbanga newankubadde nga gabaddewo that is okuva omwaka 1961 emyaka 64 Air Force y'eggwanga lino amawulire galaga nti erimu abaserikale 2,555 Air Force y'eggwanga lya DR Congo era nga bano bopaleetinga n'ennyonyi 53 ennyonyi ennwanyi 53 omulizi attack bakozesa nnyo zi Sukhoi Su 25 nkola ya Russia. Congo alina zi fighter jets omuli MiG oba MiG-23 nkola ya Russia. Kakati ataaka helicopter gitugenda okwogerako tutegedde nti eno yesinze okozesebwa ku mulundi guno. Waliwo ki helicopter enkola ya Russia bakiyita Miru Mi-24 kigamba okuba nti kino kyekiri mu kwokya enfo zonna ezaayo mu 23
ataka helicopter mil mi-24 tugenda kujiddira kakati balina enetisi eyo ennene obwaguuga omanyi eggwanga lya Russia lyagenda maaso n'okuba nti likola ennyonyi ey'abasaabaze ennyonyi enetisi ey'emigugu esinga okuba ennene mu nsi yonna gye bayita Antonov. Barasha baagala nnyo okusinga mu bintu ebyo. Antonov yennyonyi esinga okuba obwaguuga mu nsi yonna. Antonov kakati tebakomaawo ennyonyi y'amagye esinga okuba ennene nga helicopter esinga okuba ennene nga netisi yabyakulwanyisa netisi y'abasirikale bagiyita mil mi-26 mil mi-26 ennyonyi y'obwaguuga helicopter obwaguuga naye eggwanga lya Congo ligiyina bayinemu bweti ibakozesa okuleka nti beetika kakati eriyo gye nkubulidde mil mi-24 eyo yo ataka helicopter gye bagenda maaso n'okuba nti bayina kakati abakongo era balina nezo za observation balina eza observation enkola y'abafalansa gye bayita Olowite 3 eyatuliriza ebayambako ogenda maaso n'okuba nti eraba biki ebiyinza okugenda maaso n'okuba nti bitegeekebwa omulabe kigamba okuba nti nayo weeri Bell UH1 mil mi-2 mil mi-8 n'endala zonna atuliza bazirina kakati otegedde nti balinawo kye balina abakongo ate no bw'oba obwegendereza oyinza okulaba ng'aba tusinga ne ku y'okulwanyisa abo abasajja abasinga ku Uganda naye ekyo kinaba kya mulundi mulala tetuzegeraganya Uganda na ggwanga eritiwa erya DR Congo kakati mbagambye nti amuli ge tuyina abakongo basitudde helicopter gye bayita mil mi-24 Russian made kakati kiri ekyetisi ki helicopter obwaguuga ekisinga obunene mu nsi yonna nakyo bakiyina nekyo tekirwana enkola nayo ya Russia kiri kyengambye nti bakiyita mil mi-26 nato bakiyita halo ekyo bakiyita halo kyaba Russia bakiyita halo era Russia yesinga omanyi Russia esinga mu bintu bingi genda okwesanga mu nnyonyi esinga okuba ennene kakati ezo genda okwesanga bomu esinga okuba ennene the father of all bombs bazirina baina mother endowooza America kakati ogenda okwetegereza nga era bebalina omuzingo ogusinga okuba ewala guli gwe bayita sitaani ogenda okwetegereza Abarasha era nga bebalina nuclear singa okubeera omungi balinsinga mu bintu bingi nabagamba nti osobola basinga mu economy ennungi n'ebirala naye mu byokulwanyisa oba olimba mu byokulwanyisa ogamba nti omurasha omukire kirwawo okulabika kakati balina eno mi-24 oba mil mi-24 nato egiyita hindi bagiyita hindi kati amule ge tulina okuva ku mulira n'omunda mu ggwanga etubeera DRC gategeeza nti hindi abasajja bagitadde mu bbanga egendeyo kya position z'abasajja baitu babe mu 23 hindi oba mi-24 ki helicopter kya mutawaana kirumbi Abarasha bakyesiga nnyo era in fact amawanga mangi agagenda maaso n'okuba nti gakikozesa oba gakigula gawanika omukono amawanga kumpi 58 galina helicopter eno mi-24 nwanyi Abarasha bazimba omugatte 2648 kyokka nga ebaddewo okumala ebbanga kubanga gwali mwaka gwa 1969 nga baleeta hindi mu service till now batandika kugizimba 69 kati bagireeta mu service 1972 weeryawo atuliriza akashigamu okuba nti abasajja bayitibwa abakongo gye bagenze maaso n'okuba nti basitudde bagamba nti tulina ofaafagana omusajja ono alowooza twaweddeyo kati hindi eri mu kubookya amala ge tugenda maaso n'okulabika nti tutegedde kuva munda mu ggwanga era Congo era getutegeezezza nti bano bayinza okuba nga abasajja abayimu 23 balabye kihindi kibali bubi ne bagamba nti omugezi awanika kugenda maaso n'okugamba nti bateekewo ceasefire naye nti kinyonyi Congo ekisitudde kinyonyi ky'abasajja Barasha Russian made hindi kigenda maaso n'okuba nti kibayisa bubi kibaddeko nno mu ntalo nnyingi kyali Libya kyaliyo olutalo lwe Egadeni kyaliyo Sovieti nga balwana mu Afghanistan 1979 kyaliyo kiri dependable nnyo kyesigamwa nnyo abajje gagenda maaso n'okuba nti gakyesigamako nnyo akaseera kano kennyini kakati kyekyo kihindi basitudde kihindi olutalo lwe Iraq ne Iran era bakikozesa kirungi nnyo mu kulwana mu nsozi ne mu bibira
Notalo lwe Nicaragua kyaliyo, notalo lwe Sri Lanka mwaka 1997 mpaka 2009 kyakozesebwa, Peru kyakozesebwa, yemu kunyonyatulize z'amagye ezisinga ogenda maaso n'okubeera dependable nga zikozesebwa nnyo. Persian Gulf mwaka 1991 yagenda maaso n'okuba nti ekozesebwa, Sierra Leone 91 mpaka 22 nga Hindi ono mu Russia agenda maaso n'okuba nti akozesebwa, Croatia myaka egy'ekyenda nga bagikozesa, Chechnya nga bagikozesa, Sudan, Kosovo, Macedonia, Ivory Coast, Afghanistan 21, Iraq 23, Somalia 29, Russia, Georgia mwaka 28. Kakati yeyo konga ajisitu dagama nti omuzannyo guwedde ngenda kubocha munampulira mbeera nga bagenda maaso n'okulabika nti obulya wetambula byebyo ebiva mu